bakivunya wana na wana Minister Baliomusi Honorable Chris Baliomusi Honorable Baliomusi bwe yabadde afiire ewaabwe bamutadde mu helicopter mbunga afa bamuleeta ene Kampala ntubuuza kite mujjanjabira malwaliro geewaabwe lwaki muleeta congestion mu kibuga ng'abo be problems tubagamba nti amalwaliro gali bubi tuyambe kuba nansinze okubeera omubaka wa parliament. I'm not special. Parliament MP is a title. I am not an angel. N'abantu abanonda nabo nina okubalowoozesaako okubeera mu mbeera ennungi. Kati olwaleero mutunuulira simanyi bano basala badde eno abamu tulina abasala olw'enjala tetubanenya kubanga politics wa Mwai Museveni kyasooka okubasoma yamanya nti abantu bano bwe tunaabakkiriza okuba ne ssente mu nsawo tetujja bafuga tubaavuwaze tubaterewo fake programs ebiri awo nga babiraba then mu biseera by'obulutu bagabirenga omutwalo ne t-shirt tubaterewo programs ezibagumaza kati tulina bannaffe abamu abasala olw'enjala tulina bannaffe abamu abatuwewuunyisa mu biro byabwe mu kusala kwabwe benjagala okuwaako kati nkuwa ekyokulabirako omusajja nga Mao honorable Mao abadde ssentebe w'e C5 ebisanja 2 abadde MP emabegakawo ng'agera obugero ng'agamba mu bannabyafuzi balinga emmome bwe mome ebeera mu mazzi simanyi ne yeebaka bwegenda okwekanga amazzi gagireese ku biiki bwe bugero bwagera kati tugenda okwekanga ng'agewuse n'atandika mbu yasoda atandika nagamba mbu ekimututte mu gavumenti kununula Ssegirinya ne Ssewanyana era abantu bonna ng'amaaso gabali mu kkubo ti ono omusajja akavudde amala okusala eddiiro agenda kutyama kati ne bannaabala nenze njagala kubulyako ye teyasala ddiiro yayingira mu nkolagana gavumenti kati ebyo bibyo ye president ye chairman general president general ebyo mbosimanyi ono si wumani naye gaalo ebyo bibyo bwe babizanyira kumwe ku bwongo nkugambye alegensi yagiwa musajja wali eri directly era ffe tumanyi waki abantu baffe bagenda bakrose naye nze kyembadde njagala okugamba obuzibu bwe tulina kati mu ggwanga politics gwafuuka mulimu it's a business abantu abamu abaffe abamu bali eno ne bakoleramu mulyo lyakulukusa amazika nakulukusa naye ngo omusimbi ayoola naddala aba political mulutads be tulina abangi ennyo so tosuubira nti embeera egenda kukyuka ffe fokasi yaffe ng'era His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yali akugambyeko nti ebintu ebitalina makulu temubiwa makulu those irrelevant people abadde eno mu nnanka ya Museveni badde eno bano abajjayo eno bo tubaaniriza kubanga balaba nabo omuliro gwaka mu gavumenti tasobola kuwa bantu baayo ddagala mu malwaliro gavumenti etuuka mu kibuga kye bayita ekyeggwanga capital city nga ki pothole oba ogunya baleeta ne bayiwamu enfuufu ng'olwo bali mu kukola ne wayitawo ebbanga enkuba bw'etonnya enfuufu ebitoomi ne bisituka omusana bwe gwaka enfuufu n'esituka kati abo bo balina okusala okuvayo mu NRM bajje wammwe naye nga kyetwagala okubagamba fokasi yaffe teri eri nani partisan y'okununula eggwanga munokyanga eyo ebisajja mu kyalo nga bisinga okukaaba biwagira NRM nga tasobola nakuweerera mwana ku ssomero fiizi ne zifuuka fiizi naye ng'obusanga bamwambazza essaati ey'obulambe tisaati y'obulambe ey'ekyenvu ng'eriko omusajja ow'omutwe omunene wano oguliko enkofiira nga bamugamba gwe bwe bugagga bwo bwe tukuwadde naye ng'asigala ali so proud so awulabe eno mu kibuga abantu bakyukakyuka ne mu byalo balira okukyukakyuka naye nga kife kyetubafokasingako era kyetwongera okubagamba naawe WNRM bw'ojeno mu opposition naawe opposition newegatta ku WNRM ayagala enkyukakyuka abatali ziri gurupu z'abakyama sirimu zeyitova ku maini naye ng'omulaba gwasabira maini asaba maini obutava ku maini ne gwe basabira ng'obatunuulira n'obassaako microscope wateeka okubeerawo ebibuuzo enda kuvaako ogambye mission yamwe teri partisan kati mukununula kati enkikiriza era nkiwuliriza waliwo omubaka wa Kimanya Kabonera wayogedde ku babaka abasibe yavayo n'agamba naye tuteese abantu baffe bateebwe bamuvuma ne bakuba empi ne bakuba engolo kakati ate ng'omusajja naye yali Dr. Bedi Bwanika yakizeemu nejuzi nagaya engeri kwe tuyinza okutaasa kuteesa bantu bano kati gwe mu mbeera y'ekisirikale bagamba about 10 n'osigalirayo eri
bagamba oliko ekikyamu kakati ebigambo bye byagamba ebyokuteesa nga kiki mwali muteeseza ne Museveni mukijjamu omulamwa ng'ojjako ebiboozibozi by'okuteesa tuteese fe ebiboozibozi by'okuteesa byakoma ddala ng'era bw'otera okulira ebiboozibozi baga bw'owuliranga omuntu aka mukuume emirembe oyo aba yalya oba si ekyo aba tabajja alaga kakati n'ebiboozibozi by'okuteesa byakoma oteese ku ki oteese kubattiddwa oteese kubawambibwa oteese kuba civilians abali mu bikooti by'amagye oteese ku ggwanga lyaffe eriri mogeji dinga lyonna balitunze mu bachina tetukyalinawo ke tulinawo oteese ku kino olwekyo sebo nga maliriza okuteesa kuba kusoboka bw'oba oleesa opinion yo because tetusobola kukugaana nga munnabyabufuzi naye ffe waliwo ebiseera bye tugamba nti the great question of the day will not be solved by those discussions either in parliament or anywhere. But my brother, the great kale malaye kikyo nze nkugamba yange malaye kikyo ngende waona era y'ensonga lwaki olaba nti mu parliament mugenda ne muteesa omusajja nemika order procedure naye ogenda okulaba nti ensi esigalidde nga bwefaanana wa order procedure nabiki. So the great question of the day is not about the discussions you are talking about. People have discussed ne bayita bannaddiini ne bagenda malayo it will be solved by one. Gwe lwaki ate gonteeseza naye Melekizedeki tumulaba ng'akuze then bw'ogoberera Dawudi mu Psalms I think 10 agamba nti yalaba the Lord, I saw the Lord of my Lord, nalaba Katonda wa Katonda wange ng'agamba tuula wano okutuuka we naakolera abalabe bo ebitebe by'ebigere byo ate nkufuula omuseserodooti mu buseserodooti bwa Melekizedeki. So olaba nti Melekizedeki muntu w'amaanyi nnyo, Jesus Christ Katonda amuteeka mu buseserodooti bwa Melekizedeki. Kakati Jesus Christ waalabikira ate ye n'azaalibwa n'afuuka akabonero nga kabonero ka mwana kyobalaba bamalayika bayimba. So ffenna tuvudde mu bwana nange naawe n'abalala tewali atamanyi mwana naye ekizibu kye tulina mu Uganda leero omwana azaalibwa bamalayika ne bayimba mu biseera ebyo fe omwana azaalibwa n'osanyuka naye omwana waafuna obulumi badokita ba leero mwe baagala okukolera amagoba. Badokita abaasoma ne bakola ekirayiro the oath, the hypocrisy oath ne bakuba ekirayiro ne bakuba ekirayiro nti ekikulu nnyo mwoli omulwadde bulamu olina okulwana nnyo n'owonya obulamu ne bwaba ng'oyo yatta nnyoko yatta mwanawo kasita bamuleeta mu maaso go nga mulwadde kyosooka okulowooza bulamu obumulimu kubutaasa naye badokita ba leero bw'omuleetera omwana nga mwana mulwadde kyasooka okukulowooza sente bwe ziri sooka oteekeko deposit. Kakati waliwo n'amalwaliro agagoba abalwadde abaana abalwadde nga bali mu bulumi toyinaawo sente ate kati olina okuteekayo ensimbi ezisukka ze bateebereza bw'obanga bateebereza nti 5,000 bakateekayo 8,000 tujja kusala ku ezo nabo badokita bajja kufuna obulumi obwo era ne bazikuddiza bwe zitagwayo bakuddiza malwaliro kyengamanyiiko anti ensi yafudde kyandikoze gwe kukola ki kutaasa bulamu gwe mulimu gwa dokita naye kati dokita wa leero ayagala akole amagoba mu kulumwa. Mukulu Busuulwa debate eno gye tulimu eri mu byobufuzi bwa Uganda n'ebimita ebibiina by'ebyobufuzi kyolaba nekyotalaba kozi ekisooka owulira ekiwunya o akawoowo ebyo byonna biva ku nyama enyama eyinza okuvaamu akawoowo oba eyinza okuvaamu ekiwunya si bwe kiri. Kakati ekiwunya kireeta enswera ne bw'oba nga tonaba kulaba nti waliwo ekyavunze wali bw'olaba enswera it's an indicator nkuliseyo si bwe kiri olabira enswera ne zibuukayo
is an indicator wali ekikoze eki waliwo ekivundu niwe banga tonaba kukiraba ekyo kimu ekyokubiri n'okukaga okuwunyiriza niwe banga tonaba kukiraba oyinza okukibuuza n'ogamba naye waliyo ki naye interestingly enyama zonna oba kawoowo oba kivundu bireeta amalusu kakati amalusu ga kawoowo ak'omusiike abantu batera nnyo okugamira naye bw'okirengera bwoti ensowero zirabe ate noyagala ogenda okirabe bwomala okukiraba gali amalusu ogamira ebiseera ebingi abangi bagawandula kakati ye debate yo weeri ndaba waliwo kimpunyidde ate ndabye enswera waliyo ekivundu kakati bananyini kivundu maybe tebakimanyi tozi kisoboka oyinza okuba nga oli mu kivundu naye ng'ennyindo zo zaafudde tokyakola ki tokyakira so yes question here is bona fide ntuufu is correct there is a problem somewhere kale yagamba kyewalabye kindage njagala emeje gyo olina mu maaso ogimpe yes ayagala bukakafu nyinza okuba simanyi kakati nali ntambula mu so the problem is there okay these groups problems are there ndeka njagala kumanya atunule mu kitabu problems weziri kyobalaba NRA ne groups zino zo byonna bifaanana birina code of conduct nga ono mukulu niba waba yogera ku Museveni amaanyi gaba mangi nnyo naye bituka kuyaba gamba manyi munange atala okwogera mutangizi ekikulaga ntuwona dictatorship y'amaanyi ibyo nagamba bijirwa nga tuli ku TV I think was Spirit TV nimugamba linda ko ngate banamugoba kakati tup whole group mu Busoga ono java ndoza bizibu yabadafunye oba wabadde onokwekanga abajinja wamma group yona naye bagenda okugigoba babadde bagenda nakutingana that was I think senyonyi yakitadde on record batandika n'okutandika okutiisa parents abazadde baba mu confusion yaabwe so yes the problem is there byampuga yabadde agamba akola bulungi kiri bulungi oho tekiri bulungi ate ensowero zirabi nga zibuuka nali twali tulina program eno ng'etandika ey'amaaso ku ggwanga kakati ne waba wampita mu kibuga nga sisobola kugendayo namoloka nti okukeerewa n'engenda ne booda kati mba nkomawo awo wakati awo mu kibuga naye nali nkimanyi nenteeka engalo mu nsawo nga manyi saa 24 anytime waleta engenda kati nga nyina okukuuma amasimu ate nyina okukuuma waleti ate nyina okukwata booda nemu okugwa but still kijana omukono gwakutuuka nawana nagwo nga aguyingiza nga nfa naye ndeka kakati yena nga tukimanyi nti eno saa yakukola because driver pilot ayavuga boda naye anyambako because nali musabaza naye musajja muleke bakuwaleti ye naga yeta kimanyi nti eno saa yakukola ekyo kibuga now nengomerera ekiri mu kibuga nensangayo kodi eya uyo simanyi obogimanyi anti uyo kika waba bienga baga uya ita uyu kakati ekikuba 3 groups the first group abye bamala okubba adduka kakati abeera ayimba uyo ate si gwe babbye wabeerawo group eyamba gwe babbye yebeera eyimba uyo naye ng'etawaanya ng'eremesa ono gwe babbye naye bwe emulemesa aziifu nti eri emulumirwa kakati I agree group ya Kefa Sempanje yakwata mu nsawo nebba
that there is no debate about that. Kakati siramanyi maybe wakanto chali muto. Na hivi ya NSSF, it's no longer an issue for debate. No, it is not. Yes, ntombao. Achona choba cherete. Really? Because that one is established issue. It's an established fact. Ntabajiba, bajinyaga. But question erinti ono awo ayomba huyo ali ne banyaga oba ali nabanyaga. That's why the debate is. Kakato butakanya bujja nga ono ayimba huyo ntayamba ono gwe babye bwe bamala okutandika okugenda kubagana omunyago kati olutalo we lujjira engabana. So bano abeeyita nti barwanira abiddwa, the oppressed, the occupied masses. Wano bali balaga mu campaign huyo bano babawe goza basobola kudduka bakadde bagaba nange bana mutiyambe mugobo omubbi mujjeko kati bwebatokeyo omubbi ne bagenda mu ngabana. Now kakata bamwe abagabana n'omubbi, the occupation, the NRA occupation are nakba, they are comfortable. Kakati ne wabeera oleyenda legamba nti ze bampade ne sente nenzizayo n'ate nali nnimba. That's a member of parliament. Someone $1,400,000. No. You remember? Sente bazimpade ate nazileta $1,400,000. Ate nazizayo. Ate ne yewakana yali akola ki? Yali alimba, and it was a bribe. So leyemu yabampuga bandi obanga bogera oluzungu balinga baseseredo. They are very comfortable. Katosobola kumuzambia FOC. Vino bya FOC something. OGC forgotten my country. Yes, those walk to work. Ne mukulu kwa wakati wa wallahi sobola kuba kwata mu ngalo ikakatize katona nyama ali mukute ko mu ngalo. Nayo musabana. I am by God's grace. Bwendi ne katede chikeno. Ne isi mukwatanga mu ngalo. Have balotegeza ki kwago. So le asobola okuyamba uganto mukutemo ngalo kitegeza you don't have contact. Tamukwatanga ko mu ngalo. That was not the issue. No, the issue is apology yachi. Yeah, you cannot have an apology. So but you see, do you have a political deal? Debate tekyali ku political deal. Naye simusinkananga tabakubuza omusinkanya onoti. Muyinza okuba ne deal naye nga temukoze eki. But you see the larger issue point gyemanengeza okulaga nti naye ayingira comfort zone eri sufficient tasobola kudda mu politics is a walk to work. No. You see, Mukulu Museveni kyatayagala mu urban areas kwe kukunga abantu to demonstrate. Kwe kukunga abantu to uprise. Zenchi kunyonyera emirundi gikola ki egirundi kakati now politicians bwango olya n'omukulu level of desperate ono muyizike no muyizike ng'afiira ko kubesije oba kyetagisa okufa naye afiireko katosobola kumuleeta because now is at the level of God, is at level of politics na tekyali yakuyiwako omubiri. Now inni why are you getting tabali mukomera they didn't do anything. Because you see the rhetoric nga tebana nakola kibiina yali mwena abalina oppressor kufa. That was the rhetoric. Actually waliwo n'aba celebrating nga akawulu kabawangudde because I remember even in togikwatako nga bawayo n'amanya nibagamba ono MP ono mukazi we simu yene eno, you remember? Bano be baana be basomera masomero wegati because you see bw'okikola nogamba ono rumshane namba yeno wano wabeera tomanyi muwagizi wo gwomaze okuradicalizinga kyagenda okukola. They can kill people, but they never. No, they can kill people. So if the state ina that lineup neji disrupting nejabya, that's okay.
that's fine because bobanga wali toyaga you remember this guy MP yali MP kakata Human Rights Commission Simeon Nsubuga bamukwatira ku mukolo gwa kabaka you remember chuma cha Yesu na Omuliro I don't even think it is chuma cha Yesu yali amutuga you can see radicalized kakato oyo bwokwata no menyo mkono no siba you see the question now is the method of busting these gangs. That's the question. Bobo's bustinga zikwate mpola ne massage nebira I was in Butambara nja kukiddamu ate because bugenda okolera research nga mukulu Kyagula ne agamba two things. Segirinya yali informa wa Museveni naga bakwata ba informa baabwe nga ne Segirinya mwali ali tu Museveni agamba batta abantu Masaka ono ayinamu mukono mbakola ki mubabatta kakani when mean the state bwe bange yabya those groups some of us have survived by Iraq Sunday tunudde because olaba mukasuko buchupa don't you remember nga bakasuko buchupa kyali kiddawo oyagala kulanto kasuko buchupa was not organized so the whole foundation yali foundation of violence na ye kwaba wakanya kakati baba nyiga General Kandu Abel Kandu yabanyiga and he was thorough but mulimo tegumala bulungi yabanyiga kakati basigalira kuvuma at least yo tutambulirawo nga bavuma buvumi but bali batuse ku level nga batandise n'oku bubatira abiriga you remember the tension yaliwo nga batabiriga the hate speech jolaba bwevamu bubi it can extremely very be kati ze bwenda bolinga anyiga question nawe eri nti the method yokunyiga is where we now Mukulu Museveni does not allow organized political position ukuvambite mbisera bya movement system tu tasobola kukiriza kibiina kimuwakanya he can't okukikiriza kola kyokubawo I will give an example in other words tasobola kukiriza amuwakanya tasobola ate kukiriza na kibiina kimuwakanya that's Mukulu Museveni kati wali bibiina I'm coming I will give you cases tumukunde Henry tumukunde bwe yamuwakanya mu parliament nga amuwakanya ku lifting of term limits yamugoba Tinyofuza bwe yamuwakanya yamugoba ono Ruchamuzi yali ayina layini ye bintu bya DDT ebyo nga ayina layini ye mu kufuira environment nsiri nsiri ali bintu bya environment waliwo yaratandise okunyiga Mukulu Museveni oba yali kyali kigendo oba it was accidental but he was beginning to be effective IGG yamujjayo even courts later on za rulinga nti bamujjayo nga sibu butuufu but bakola ki bamujjayo now bwobanga indeed oli group nga Museveni akulaba you are effective tasobola kuwa sente ze because nabano teyabawa musala okutuka wawanikira now fundamental question eri nti kulwaki banabawa sente bano baliwo ebibiina ebiriwo yes because tasobola kukuwa sente if you are a threat nebo bangu oliwe nkwadde ekyokulabirako batinyifuuzaawo batumukundaawo by the even Lukwago yali aganye initially okutuuka Lukwago we yawanikira because amagamba you must give me an apology ndowooza baatuula ne bateesa namwa okay but yeye nkola ye he must strangle you economically tasobola kukwata sente naazibwa amuwakanya nga ali effective kati bwolaba abaaziwa manya bave alright now so Dr. Kefa ebibiina ebyali biwakanya Mukulu Museveni effectively ne actors ng'otali mu bakigundu you remember Dr. Alhaji Sulaiman Kigundu economic base ye banka Greenland ebinolanga Museveni gyakola engeri gyabisanyaawo so we don't have functioning political parties because we don't have a democracy so therefore ono bwagamba tuli kibiina tukola tuzimba capacity ebyo bya Museveni one you can't hold rallies do you
branches, political party branches olutalo. Museveni akukkiriza to campaign for 30 to 45 days. Inaku asatu kutuke inaku asatu ngana ngamo na mutano. Tebasuka atano mu buseera by'obululu obwa president. So is anti-freedom. But yateekawo groupings nazikiriza nga zize yaziwe sente yazivuga nga bweyagala emwaji kwesa kuba ndala because ayagala legitimacy y'abazungu. So okuba wayo 3 billion mubenga mulyako nga abazungu bamuwe sente z'okukola amafuta. That's why you see, and I agree, waliwo areas katinga areas z'amafuta, areas z'amasanyalaze tosobola kuwulira debate ngeva mu grouping ez'abadoyogala nga as political parties. Even nempuuga bwe yasinkanye basinkanye what Ntebe mu hoteli nga muwanyisa Museveni ate mutwene mu hoteli zize ene wakisanyo kakati bwolaba ndebye bateesa nga bali eri sibye ebyandibadde bisitula population sibye bisitula population babeera mu ebyo prayer and then matters are rising any other business review of previous minutes ne bajira olunaku ne lukola ki nga babalinda akawula akagenda okujja because wano bamanya abantu batambulira kumbya kagenda kusituka gutya ne media yabo alozi asimbalala kwendi ndabira wana Lutamanguzi ajja sample few no Kasoma Livingstone Kachiri wanu kambulenge wali kueleza muganda wange tutumbudde ne Kachiri nange mbebaza Honorable SDB thanks makanika katokirone mugezi wa Mayor Julius Mutebi ne Bet Ethel Nalima Uganda ya fe kyekitanyaze enkwene enguzi mwati wogambye insama busule kisude NRM zenkwe ono wagambye wati Kenya pade webali kutueleza sebo mpiji tutumbudde naye ndabiranyo Honorable Omushano mungambire nti olulala taddamu kutula kumpi ne mita mufumbiro kubeera eriso lya mutunulira nga ateesa ku nupo oyinza okugamba luyiro eruddako pade bu Kenya abateesa ba mirembe bano Brenda n'abayisa webali kunyuma mukama wange mugole soso akulwana Honorable Lumusanya aradaga n'atukulamya webali nnyo waswa favor ekyabaddaza kabuye mwebali kutumbula bwambale mubende Dr. webali rather Kasanda district and team kale obudde siina bungi nja kutandikira wana Honorable Mushana Honorable Luta tukoleyo round eyo dakika emukitundu emukitundu woina benda beso okuzingira dakika emukitundu nze ndikusimbye naye nga abantu babe nakaseke bakola musizano baka mulabu sebo ndagala nange kwebaza abadde batulaba mukulu Serukeera aje butayunja mukulu Bazeketa wabavubuka sebe makulu bita kyamaani mutibwe ekibale wali ewaffe Kasa Ngombe mukulu Henule makanike ebwayise ne Reverend Kabuye bamusuuta ne munamawulire soze semto kakati tulina okusomozebwa kunene Honorable Johnson Muyanja Senyonga abalamusiza mwenna kati tulina okusomozebwa kunene nnyo nti abantu abafuga eggwanga lino sibe balina okufuga batweweŋŋamyako ne basanga bannaffe nge abamu emitima minafu naddala abo abalowoleza ennyo mu by'essente era bannaffe abamu bakurosinga dda ekiro naye waawe emisana wabeerawo political bulingi azanyibwa kati ffe nga bannansi ffe tulina okuyimiriramu ng'era bwe twali tugamba nga abasiraamu ti abasiraamu mmwe mulina okuyimirirawo mugaye mwami Museveni tirekeraawo kukijjanya abasiraamu n'obusiraamu naye lwakuba nabo bafaanana nga ffe ab'ebibiina eno ffe tukimanyi ti Museveni is building a monarchy actually created himself to be life president bwe yajjawo zonna term limit age limit kati mutulo otunje nnyo bannansi twe balimu asazeewo agamba mu discussion ya politics ya transition erina kubeera ku ye ne mutabani we oba ne mukoddomi waabwe yasazeewo anti kyenkugamba buno obuvubuka bw'olaba butambula muzeeyi tova ku maini yabuwa ssente tolowooza nti obuvubuka buli bwokka muzeeyi tova ku maini nabano benda baabamu beeteeka mu maboarding muzeeyi tova ku maini ng'otunuulira omuntu obwongo bwe nga tamanyi nti akakima akato kaazina amazina ng'ekibira kikutta omuliro nga tekamanyi nti omuliro ogwo gugenda kwokeramu okugenda okwokya ne maama waako kati tulina ne mu politics obukima bungi muzaitova kumeni obubuukabuuka wali eri naye mugenda kulaba wano Uganda eno kino tukibabuulira kubanga
tulaba ensinga Congo abasajja basetinga Congo nga boolaba Uganda kati almost Uganda is a private company kyebasalawo kyebatwala gwe basalawo nabanyige gwe banyiga gwe bateekako ebisangosango bateekako ebisangosango kati ffe ne mu mawoteri tetulyayo ne bakuleeterako okunywa n'omagamaga ne weetegereza akakuleetedde bwafaanana akatebe kootuulako nako olumu ne mukyaki otunuulira nnyo agenda okuwala ekomiliyoni wayambadde noonoonya ne statement gye yakola nga tonaba kusembera wali kakati tuli mu state eya confusion era twagala kugamba bannansi temulootanga nti mwami Museveni agenda kuva mu bukulembeze n'emirembe kino tukibabuulira naddala mu abake muteese simala ddakiika sebo mukama naye ate era tekitujjaako ddembe lyaffe okubagamba okwogera ebigambo byaffe era twagala kubagamba nti ababadde baloota ngamba mu abavubuka simanyi projects zaki abavubuka abatalina mirimu batwala mu projects za mutabani w'omukulu Honorable Dr. Kefa musobola okuloota nga mutabani w'omukulu azze okufuga naye ng'agenda kufuga obwakabaka bwewaabwe eri Uganda sebo nzikiriza mu dakiika 2 baba kugoba ku kibanja mu dakiika baba kugoba ku kibanja ng'oliwo waffe Nakaseke gurupu z'abasaatuusi muzabandooza mwadde mutulaba mukyererezi n'abadde ngenze okufukirira ku kkubo naye nendaba abantu bafamu bakyabonaabona ku byettaka essimu yange eri 07557 69 0757 694754 onkubirako gwe wennakaseke abalala Honorable Dr. Kefa awangale ayisa abasajja kabaka wa Buganda awangale Lwamataawo mumpeereza message nti mutulaba njagala okutumirako ennyo mulwanyi wange Badru Kimeze nga ekyamani waffe wa NRM ne Isima Muwonge mwebala omulimu omuyonjo gwe mukola ne bukomera awo muganda wange Sekandi nkutumiddeko nnyo kakati mpozi n'ekirala nayogedde ku by'enguudo naye saayogedde ku kikulu ennyo nti olw'enkuba ebadde nnyingi ennyo etonnye pressure y'amaanyi nnyo ku nguudo zaffe mu kibuga naddala mu kibuga East benkiikirira naye ndi mu kutetenkanya okulaba nti aba district bampa ekyuma ndowooza bayinza okimpamu wiiki emu oba nga 2 nfune amafuta ndabe enguudo ze nasobola okuprioritizinga kakati muganda wange wano mufumbiro alinga bwe yabadde ayogera alinga yabadde aga nti bwe nabadde njogera ku byange saabadde nakulumirirwa abantu abasibiddwa abantu ababuziddwa abatwalibwa drones saategedde engeri gye byakwataganye naye ng'owa confrontation tayinza kulemera kukinyigawo naye njagala okumukakasa n'okukakasa bonna abatuuliriza nti palamenti awatali kwerumamu muganda wange Lutamanguzi ananjulira ffenna tulwanira wamu okulaba ng'abo abantu abo bateebwa naye nga tebajja kuvaayo nga abantu bayita mu kwekalakaasa okuvaayo tulina okuteeka ku gavumenti tulina okuteeka enninga ku gavumenti okulaba nti etunnyonnyola kyekigenda tekola ekituufu webale nnyo Emmanuel Ssekaggo erweza kitawanya ebina byabufuzi kivudde ku mbeera y'abantu gye bayitamu ejjudde okunyigirizibwa ekireetedde buli omu kunenya munne so nga ekyo kivudde ku ntambuza y'emirimu government systems okufunafuwa ennyo Emmanuel Ssekaggo erweza mwami Alex Raiso akozesa akaddaako nze neewuunyiza mwami Omushana naye ndowooza bw'anadda yajja kwewuliriza kubanga yecontradicti nze maybe lwakuba omu ye tumukunde yeyera Omushana omulala yetinyifunza kimwanguyira okulaba ng'abo be bakyasinza okutulugunyizibwa nga nakati bali mu bijolobero neyeerabira nti Kyagulanyi Robert Sentamu mu Arua baali bamutemuliddeyo ne driver teyadda naye yasindika Ouma yaziikibwa ye n'Omuseveni nakkiriza n'abawayo miliyoni 2 nga ziwadde Catherine kusaasira era ye tamanyi paka leero tayinza kumanya nti ejjinja balira batemuliddeyo Frank Senteza ne banne ne ripooti efulumya olwaleero ekakasa nti ffe si ffe baawuuyo kubanga baawuuyo be bwe batabidde byabwe ffe be babba ate ye mwenyini nakkiriza nti babanyiga kituufu babanyiga kubanga mwe mwali muze mu bya ddala ate n'amala n'agamba nti omanyi bano be bawerekera kwegamba the contradiction of the elites
yesinza okwonoona ensi yaffe nti bo babapampingamu mugende mubiye mukonjere tayinza kuteekawo contradiction efaanana bwetyo n'agikuleta naga nti okujjako oli lwakuba yetumukunde oba yetinyifunza naye toyinza gamba nga baatemula abantu ku ttaka ly'obaaboobwe bali abaava ewala bo nga bosobola okulaba naye nga kuno okumpi ewaka tosobola kulaba okukuba kulengeza byoba oyogera kubanga ekibiina kya National Unity Platform mwena mumanyi tekikkirizibwa kola byakyo tekikkirizibwa kola byakyo n'okukozesa olukuŋŋaana ewaawo ku ofiisi tekikkirizibwa ne webenyigira mu kusaba tebakkirizibwa naye nagamba nti bawerekerwa kubanga baweebwa esente ezifunibwa ebibiina by'obufuzi ziri constitutional. Lord Mayor Elias Lukwago ofiisi eyo tagiriimu nga mwe mwagala ate n'olaba ensi eri rotten nti abantu abakeera ku makya ne bagenda ne basoma bakujja ku TV ez'ensi ne babagamba mumanyi oyo Lukwago omukyamu kubanga Sale abadde amuyamba. Sale ye mukyamu because Sale has no locus standi. Lindako Sale has no locus standi in governance issues of this country. Nti ne Sale okuwandiika obuwandiisa akakapapula alina kubaluzira kubanga babiyingiramu ngaani naye olwokubanga kati obulimba gavumenti yawa esasula obulimba bwonoona abatuufu bo bategedde nti bawunyaziizi kakati kye bakola basiiga buli omu using their informers and character assassinators bw'obanga mutegedde nti muwunya temweyongera ku bannammwe. Webale nnyo ye mwami Alex Waiswa Mufumbiro Sembusa Ivan Nkulabye NRM mwami Ibrahim Kitata Sente ogambe Salata wangula nga wadde kalulu ka kyalo nti ayamberu kwaga wangula district y'ekibuga. Ibrahim Kitata chairman Lwengo era omwogezi wa National Office of the National Chairman Kyambogo tova ku main agambye abota buliro ebira haja tuzeye ya honorable ndakika kakati echa Arua jumali mugendo okufiira ate gwe batuwa ne intelligence kubanga bakyogera nti wamuwa intelligence tibagenda mutemula jumali mugendo okufiira kyava mu kufa Arua yava mu kufa yava mu kufa kwa Abiriga Kyagulanyi yali amusi no ona basina budde genda maaso ani interrupt kikulu kino kikulu kuba Kyagulanyi se yali asabiriga yali akafuka initial baddo tesezanga akafumbirwa yakamala kukola embaga wakati Abiriga please Abiriga yatemurwa abamutemura you don't know yes so by election ya Arua yali eva mu violence population yali charged simanyi okusura obujjukira nga bamenyamenya obutebe kakati mwete mwatwalayo okukungubaga mwatwalayo peteroli ogiteekamu otyo omuliro peteroli eyise kati omutamiivu ku kaalo ayagala kukoleeza ki kyengeza okukolaga mpuliriza the survival of Uganda Uganda I agree nti mukulu Museveni Uganda agikutudde I agree NRM nga ne delegates conference tenaba kutuula kumuyisa kituufu nkijjukira yes it was a matter of debate honorable Genama naye that was in anticipation bwe gogambye oli ku main ndi ku main siva ku main generator bw'anaafuna vote ya structures anti bwe tuba tuyisizaawo nga mbadde njagala nnyo bakandidate byabogerako kati talaba nti MP okuba ku TV n'agamba nsooka si kituufu nti abantu bakulosinga okuva mu NRM eri solid ati kuwaddeyo example era nenkugamba nti kyali reya kyali wali mu biseera bya kulonda ate era nga bamu balina kye balengera oba oli abalengera tikiyinza okuba ekizibu okuyitawo ku kaadi ya NRM mu bitundu byabwe ekyo nja kwongera okyogerako kakati kiki ekiviirako abantu lwaki aba opposition beerumaaluma era kiki ekivaako okulwanagana mu ngeri ezitali zimu waliwo ensonga bbiri enkulu ng'oggyeko obusongasonga obulala obutonotono ensonga esooka nti mu Uganda tetulina kye bayita strong ideology nti omuntu alina kyakkiririzaamu abasinga aba opposition
muganda wange Lutamanguzi simanyi yayina ndoza yayina naye abasinga kyebogerako tebaagala Museveni tebaagala NRM. Lwaki togyagala? Erudde nnyo mu buyinza yensonga tulina okulwana okulaba nga tugijjako. Gwe tulaba engeri gye batufuzeemu nti baluddewo yensonga tebalina strong ideology nga gye tulaba mu mawanga agakulaakulanye nti oba onakkiririza mu kino akkiririza mu free economy na biki byonna akkiriza mu planned economy. Ekyo tetukiraba wano mu Uganda. Kakati olw'okuba tebalina strong ideology kibabeera kyangu okuba simanyi oba tekibeera kirungi okuba nti mu ngeri emu oba endala bafloatinga asobola okuva eno n'adda eri n'atuukayo ate nayo n'avaayo n'adda eno n'adda gy'ayagala. Naye ekisingira ddala ekirala ekyokubiri ekikulu y'engeri abo abaagala okujja mu buyinza balwanyisiza batya gavumenti. Ideology y'NRM eriki bagirwanyisiza batya? Batuyambeko ideology y'NRM eriki? Ideology yammwe eriki? Eki? Naye ayagala ate kunzija kiwandiiko kya kino ddamu ebibiina birala tebiina ideology yammwe eriki? Ekirala ekibatawaanya actually nsanyusa okuba nti ndi mu studio n'omwogezi wa NUP kubanga yakkiririza mu kye bayita confrontation politics. Akati bo bano abalala actually era ali ku record ndowooza ali mu mawulire mangi ng'akkiririza mu confrontation politics. Ndowooza era ye politics y'omu yeewa muganda wange neighbor wange Zaake. Twalaba mu parliament yajja n'aga nti nze njagala mumbuulire bino na bino. Sipiika n'aga nti kati sooka olinde tujja kuwa omukisa n'alemerako ku muzindaalo. Kati bo ate tebakkiriziganya n'abantu baga nti ebintu bino tulina kubanga tuteesa. Abantu nabateesa bantu abaga nti tuteese ebintu bikwate bulungi bantu b'amaanyi. Mukulu Mathias Mpuga y'omu kubo bali ku side ey'okuteeseganya ku side eya diplomatic approach. Talina we yali akyogedde. Naye ali ku strategic approach. Era kye twalaba ne mu parties ekyatabula Mugisha Muntu ne Dr. Besigye bo nga bakkiriza mu confrontational politics. Mugisha Muntu ngaga tusooke tuzimbe emirandira tusooke tuzimbe pate bo nga balaba ekyo tekibakolera. Kakati waliwo obuzibu naye ng'ogyeko ebyo then waliwo ebimu ebya survival omuntu okubaza. Waliwo ekizibu ekya gavumenti eyinza okuba nga naye ekirinamu omukono. Of course political party yonna eba ekola kyonna ekisoboka okulaba nti enafuya political party ginne waayo. Of course gye bakoma okuginafuya gyekoma nayo okusurvivinga mu buyinza. Naye waliwo ebimu ebirabika abamu baweereddwa emirimu mu bifo bya gavumenti ne bava mu bibiina bye babaddemu. Oli ng'abadde vice president wa kibiina naye n'asala n'agenda n'afuna omulimu pate ye n'agirekawo. Of course waliwo enkwe ekitoyinza kukibuusa maaso. Waliwo obuteesigaŋŋana mistrust. Waliwo omululu ate omululu mu Afrika yaffe mu mbeera ey'obwavu oli bw'abanga actually bakiyita dangling the carrot ng'awuba bw'ati tukiyita bakifi ky'ennyama oli tekimulekaayo tekimuleka ng'ateredde wonna wonna w'abeera. Of course personal interest n'okusinga ennyo abamu okubaza personal ambition. Oli n'abaza nti wano kirabika bwe nsigalawo nyinza obutayitamu. Ndowooza ekyo kyekyali kyekizibu ekitwalaba okusinga mu gurupu eya DP abali mu DP bakurosinga okuva mu DP okugenda mu NUP. Abo bo ku nsonga z'owadde baali ku kyabo
What motivated waliwo survival abamu kubo baali tebajja kusobola kukomawo waliwo issue ya survival waliwo personal ambition waliwo n'okulaba nti babaza ekintu nga bwe kiri balabe nga bayitawo akati kiki ekirina okukolebwa mu bino okulaba nti tuva mu mbeera eno actually sirowooza nti waliwo ekiyinza okukolebwa erina kuba bwetyo embeera okay ebimu tuyinza kubyogerako bwogezi tuyinza okugamba abantu nti balekeraawo omulugube tuyinza okugamba abantu nti balekeraawo enkwe tuyinza okugamba abantu nti balekeraawo okweyagaliza naye olw'embeera gye tulimu kizibu nnyo okugamba nti onoovaayo ne strong solution nti kino kye tulina okukola then bwe tunakikola embeera enedda mu nteeko maaso ku ggwanga njagala kwanjulira BBS Media Lab bano bakwata ebifaananyi ebyomulembe ennyo still ne video photography bakola documentary okukwata okuziika embaga busiki graduation parties bridal showers whatever kyoyagala okukwata bakuwa akatambi wayagala nobiraga butereevu live broadcasting live ku TV BBS Media Lab wetuli ku service eyo yonna okugikuwa ku bbeeyi entonotono tuli bulange Mmengo wano ku Masengere woba otusanga essimu ze zino z'oba okubako 070M 90M 957 0701 901 957 oba 0784 269224 wekwate BBS Media Lab season musisi anetwaiswa mu wino ne Ismail Sembatya ebuyikwe mugoberera ajambosa ne Serego ku supermarket Safeway Alex Waiswa mukwadde platform sebo songa gye tuliko mu Deputy Spokes Nope. Ekisooka kinsanyudde nnyo nti ate abagamba nti tulina ideology bo bategeera dda nti bano bali confrontational ate bano bali bakunegotiatinga. That already speaks nti bayinza okuba abantu balina gye bali. For a very long time abantu ba NRA boogera nnyo kwa ideology. NRA tewali NRM NRA era abali wano abamanyi NRA eri confrontation. They are the masters of violence. Bachayiga kuyojo yagala bazeeko ndowooza. So ideological bankruptcy okukuripinga mu bibiina byonna ebifominze ebadde ku the poor foundation of the NRA. Kakati bwowulira omuntu nga jana sympathizinga ne ineptness of the oligarchy omanya nti we have a challenge. First of all, as a country tulina obuzibu obw'amaanyi, very big problem, Dunstan, and we all joke about it. Omanye no BBS telefina ya Bwakabaka era ffe abagoberera tumanyi Katikkiro atugamba obwerufu. I was coming from Jinja to here okuva aidinde okutuuka wano lutalo bwegwirewo programu eno. This very program MP kyasoose kutandika kunnyonnyola byabufuzi by'enguudo abinnyonnyodde nti luna osimanyi luna lusabe kitekinga naye 36 years okujja ku national TV ogamba ba constituency nti na negotiate nze batukubira sente ntono 36 years. Okay, tulina abantu mukomera unprecedented tebalina kye bakola. He's unprecedented tebalina kye bakola because even the evidence so far adduced is bogus. Okuprosecuting omusango my brother si kyangu. Members of parliament, this will not talk about them. Era ajja kugamba nti zaake is confrontational, but you have colleagues Honorable Sejirinya and Honorable Alan Sewanyana bemumanyi obulungi. They are dangling in jails as you talk about your regime being prosperous with anything. Okay? TV nga zino endala eno TV yandibadde eri ku nsonga. Mukama wange yandibadde wano Joel Ssenyonyi ng'ali mu kunnyonnyola ensonga mwenna muwulira ekiri mu ggwanga kweya layini nti bamutulaki owa senior 6 bamutulaki owa senior 6 ate ripooti kyova olaba bagiganye okufuluma
kubanga oli akugamba mbu it was leaked. In which law do you refuse a leaked document that it is now a nullity? Muteeka ki? Speaker ayagala Ssenyonyi anoonyerezebweko. Kubanga speaker mwafuna mufere. Mafia. Ku National TV. Ate namba 3. Mafia. Bino nabyogera wano ebiriwo kati gwe parliament kimbuulira. Eno parliament. Tulina parliament ya sanctioning amagye gaffe ogende Congo. Naye omanyi nti bayisa ssente mu budget ez'amagye agali e Congo. Toita namba 3 mafia. Ebyo kati bwe obuzibu mwagala okusengejja ffe tuli ku TV ya bwerufu. Tetuli nga ziri gye bagaana abalala okwogera amazima. Ate mmwe okutya kwe kuleese yakolera aba confrontation. Okutya kwe kubaleeta Uganda Airline gwe tokimanyi nti buli lunaku ekola loss ya 1 billion. Gwe tomanyi nti Uganda Airline erimu emivuyo egiri certified nga naye omuntu omu gwe bayita mmwe gwe mwagala tugambe musi mafia yalemeseza ripooti ey'okufuluma yagambye nti Honorable Joel Ssenyonyi abadde incompetent. Omulimba ng'oyo ogenda mujjawa ye bwe yali chairperson wa Kosase ebbanga lye baagimuweera ekisooka yalemera mu ofiisi kiri ku likodi. Ekyokubiri kye yakola ekyobuwemu baayisa lipooti emu myezi 6 kati sente zonna ezabbibwa mu kyogamu singa gavumenti erijja eri amazima lwalira banita bagenda luzira baayisa byonna ebya Kosase baabiyisa omnibus nga kati bwabireese mu auditor general alowooza ensi teraba era ali kuba n'abatono abamujajjata ne pulogulaamu zino ezizze nti tudisikasinga kati bibiina byabufuzi as if it is a challenge. Abaana baddayo ku ssomero. In a few days there is an economic crisis accepted by even those in power. We are not discussing that. And it is a media bonanza about political parties which are not there anyway. Why? They cannot operate. They can't operate. Cooperating or operating the ekibiina ky'ebyobufuzi, it is criminal. And you want us to discuss? We must. But you were a deputy spokesman. We must. That is not allowed to breathe. It doesn't breathe. The boots are on its neck. You tosobola holding a goyinza okusanga MOP mu government waliwo amasiga asatu: judiciary, executive, legislature. Ng'olina MOP yalondebwa Ssegirinya Muhammad omu ku babaka ba parliament abasinga okulondebwa abantu abangi single-handedly mu constituency kuba ya beating up opponent over 10,000 votes. Y'omu ku basinga okuwangula nga awangudde with over 90%. Naye bamukutte bamusibye. Okay, era ogamba nti kakati tudiscussinga political parties. Bamuwadde bail kooti yennyini ate yeekobaanye n'omuntu agambibwa nti head of state ne bakwata nga bamaze okusasula miliyoni 2 ne babawamba mu nsi omuwamba abantu. Olwaleero Wangadya Mariam Commission Elect Human Rights akkiriza abantu 18 omuli Kibalama nti baabula. And you don't want us to discuss people tuli confrontation abantu baabula 18. Report ya Wangadya efulumye leero 18 people omuli Damulira omuli ne Kibalama. Tulina abaana abato abayinza okuyita abazzukulu nga bali mu komera. You have not taken interest. Omuli Olivia Lutaya, take interest kubanga bano betwogerako. Forget about colors. Mutunulire nti bano boogera kuba human beings, bantu musaayi. Nyinza okubanga olwaleero tolina formidability naye ng'enkya omwana we ajja kubanga ate ye waali obutalaba ku kino kyemuganye okwogerera kyemulowooza nti it is confrontational. The platform that we should have as a country should be hinged on abantu embeera yaabwe mu buwambe bwe tubaddemu obw'emyaka 36. Muwulirize nga bwe tubadde ku seeti kuno. Mukulu waffe submissions ze not to be confrontational. He is even efficient nti yasobola okujja ku national TV naga nti mu choice ziriwo anti endowooza ye akkiriza mu dialogue. Munnange era nze sikayanye era gwe ntuteye walala nkugamba nti ye endowooza ye ali comfortable okudiscussinga standby generator n'okudiscussinga ki main kubanga as if ye saawa zino asobola okudiscussinga omusikawe. Already you have found a problem
nti there is a problem mu nyumba naye mwe temuganye okukkiriza tamanyi na facts nti omwana ate gwayogerako nga standby generator ekibiina ky'NRA yakitugamba dda nti mu bivundu ebiri mu nsi muno tekibangawo era bali mu kuteekateeka progressive party naye ye tayinza ebyo siyinza kukitwalako budde so ebyo ebiviirako ebibiina okwerumaaluma anti kati gwe nkulaga nti gwe microscope ye eri mu kubeera ku bya everyday nti ojje odiscussinga ebibiina ebitaliwo their challenges kati kibiina nze waffe teri kuyombagana do you know any can I be of help munyambe eri okuyombagana inyumba yamwe erimu order very much in order fully in charge we are handling matters as they get in. Is there any problem you have had? I tell you boinayo ekizibu kyoyagala ensi kati ngambe you can tell me sebo inayo gyomanye ekirimu NUP ekitali kituufu nkitangaze kati mu nsi muve muluma mongaling wendi kati tell me nti nina ekizibu bwe kiti. There is nothing in the National Unity Platform we cannot handle or that cannot be solved because we are developing capacity of transformative politics okusobola okubanga everything can be handled as a political party. That is the capacity we are developing and we know it is amazing. So bwebayo omuntu yenna yayiwa ddembe kubanga yayiza obeeyo mu lugambo ambuulire muzeeyi eriyo gwe kyowulira mu nuupu kyolowooza nti ntangaze mukamawo juzi aliwa yayimirira n'agamba nti abamu abakulembeze tabategeera yagamba nti mwana sibategeera bye mulimu olwakamba yayimba owegundi yanvaako owekawempe anzirukako kakati ekyo buba butakanya obwo bw'ovaayo n'ogamba nti wano waliwo ekikyamu webaali simutegeera wano waliwo ekikyamu ekyo n'okyogerako tebuba butakkaanya ekyo nno ffe kyetukuze ewaffe nti omukulembeze asobola okujja n'agamba nti nedda mwami Keefa byoyogera si biki si bituufu naye kati olw'okuba mwamanyire okuba ku pisto buli omuwulira ebigambo nga byogerwa bibaleetera emmeme okulowooza nti fire is burning everything is okay. Olaba naawe ekyoleese tekiwa mulamwa TV yaffe eno ya BBS ey'obwakabaka nti tudisika nawe wolesa ebizibu mbadde manyi olinayo ekinene kyoleeta naye gwe kyoleese nawe okirabye. So there is a big challenge nti uliriza because olemeddwa naye mukama we yavaayo n'aga nti mwana ebimuliko sibategeera era nekiteeberezebwa nti ng'oyagala kuteeberezebwa ne leader of opposition baagala kumugoba ali kumagwa kati listen to a member of parliament on national TV alluding to a constitutional crisis that does not exist. Constitution eya Uganda ne mu rules zamwe za parliament zikiriza okukyusa obukulembeze bwa parliament buli myaka ebiri n'ekitundu sibwe kiri mwami Lutamanguzi because you are new in parliament probably lwakubanga ono mpyano za parliament ne kamutambuzeko quickly winikiza yaddira mbigere wafula ogutu waliyo nandala mafabi waliyo wandera ogalo bonna bakolanga piecemeal y'ebiri kitundu kakati ekyo kyoyagala ogendamu era nakyo kiri blasphemous so bwekinajja tekyewunyisa it must not be tetumanyi oba kinajja oba tekijje tu it is not a point of discussion time ekyaliwo and he has performed well gwe mwenyini otugambye he has performed well naye olwokuba mwagala ocastigatinga pessimism around the National Unity Platform era kyovola abantu olwaleero gwe mulamwa gwe twagala okubaako nga ne temuyinza kuleeta buzibu buliyo singa bubaddewo public relations officer mulungi nnyo